ajja kubogerako. Kati kampa omukisa sekretari waffe awe report ngeno kubeera brief. Mwebalire ddala. People power, our power, and you be everywhere. Banange tubebaza olw'okusondera pate yaffe ne kyetuzaako. Kakole ki? Kasondere. Amiina. Okuva lwe mwatukwasa eddamula lino ennaku z'omwezi nga 7 July okutuuka olunaku lwa jjo 29 twagambye katugawe ku update. Twafuna pledges ku lunaku olwasooka nga zikoona mu 1,135,670,000. Wetwogerera kati nga twakalaba ku ssente eziwerera ddala 646,946,650. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza mu ngeri ey'enjawulo abantu abasobodde okutuukiriza obweyamo bwabwe, naddala abafunye certificates ezirina sita 5. Era mu bantu ab'enjawulo abo nga ne wano tebaaliwo kuliko mukulu Zaake, Honorable Zaake, Honorable Muwada, Honorable Ndiwalana, Honorable Mayanja Alani, Honorable Malende, myself, Honorable Kaya, Honorable Namuga, n'ababaka abalala nga Honorable Tebandeka abatuwadde nga wano tebaaliwo. Naye tukyanoonya ssente endala era tusaaniriza okuva mu nsi ez'enjawulo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abantu baffe okuva South Africa. South Africa team yatuwa millions 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twafunye ne gurupu endala okuva e Qatar, nayo yakatuwa millions 3,200,000. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyayita ssente zonna. Twetaaga rands, twetaaga dollars, twetaaga yens, twetaaga NOX, twetaaga amafaranga. Shillings zonna tuzaaniriza. Era twetaaga essente ya buli kika. Dira nazo tuzirinze, euros tuzaagala. So teweekwasa, tatenze nina zino. Tulina platforms zaffe ez'enjawulo zengenda okuddamu okukola ki? Okubasomera. Platforms zaffe zino ezitaliiko kwekwasa mwe muli tulina Airtel mobile contacts omuli 0756 113 199. Eyo ejja kuleetera erinnya erya Lukundo Sifra. Tulina enamba eya Airtel endala 0759 93 56 60 ne 0757 028 355. Eri yembadde nvuddeko ereeta amanya ga Jonathan Erotu. Nesembyeyo ereeta amanya ga Tushemerirwe Monica. Ennamba ezo tezinnaggalwa ng'oluvuuvumo bwe lugenda. Ennamba zonna tukyafuna ki? Essente. Era tulina ne MTN eri mu mannya ga Lukundo Shifra 0791 492 614 ne 0770 468 616 mannya ga Michael Dumba. Tulina ne Airtel Pay merchant codes eya Airtel eri 684 0384 ejja kuleetera mannya ga National Media Platform. Era ne MTN Momo merchant code eri 654 868
ejja kuleetera amanya ga Michael Tumba. Abalina ziri ssente ezungu ze twogeddeko, tulina akawunti mu Absa Bank, akawunti namba yaffe eri 600-699-383 era eri mu manya ga National Unity Platforms. So in a nutshell, tufunye esente ezize mu banka nga mulimu neza check eziwera ddala obukadde 19,397,708 ezo zize mu banka naye tukyalinayo ne check emu etannaba kkula ebalirirwamu obukadde 8. Tufunye sente okuva South Africa nazogedde dda obukadde 10, naye tufunye sente okuyita mu mobile money obukadde 92,765. Naye esente ezijja obutereevu wano ku buusi yaffe ng'osasulira n'ofuna receipt era asusizza $10,000 okweyongera waggulu ne mufuna ne certificates. Deposits za cash zibadde obukadde 474,788,335. So tubeebaza ezo ze zikoze omugatte guli ogw'obukadde 6,9,965. Mwebale nnyo, mwebale ddala otusondera ate tusiima bwongera, ate n'abeetema namwe mukole eki mutuukirize. In English briefly, I'm just going to